Amanya n'eddoboozi Sakozi Farouk. Ndi Lubaga Kabuusu. Ensonga ze tugenda okusonjola leero zirimu science, ziri scientific. Zirimu biology ne science ow'ebinogo. So omugenyi waffe gwe tulina ku seeti bamuyita yali Nalubega Juliet. Kati essaawa zino bamuyita Lubega Julius. Kati mkimanyi weebuuza kijja kitya era kyali kitya. So omwami ono essaawa zino mwami yatondebwa alina ebitundu by'ekyama, yatondebwa alina ekitundu kimu. Bwe yali ng'akula ekyokubiri ne kimerukawo. Okitegeera? So which means n'abeera n'ebitundu by'ekyama ebitundu ebyo bibiri. Kati awo agenda tunnyonnyola kyajja kitya, kiri kitya, kyekiriwo, akyabirina takyabirina. Ye kati waba akyabirina lwaki yeetwala ng'omusajja? Kuba ye yaŋŋambye nze ndi musajja sikyali mukazi. Ate nga yalina ebitundu bibiri. Sansa okulaba. Amanya n'eddoboozi nze Lubega Julius. Amanya n'eddoboozi nze Lubega Julius. Lubega Julius njagala tutandike mpola mpola. Abantu bannyonnyoke bye mbadde mbagamba. Oba mbadde mbalimba oba mbadde sibalimba. Lubega Julius obeera wa? Lubega Julius mbeera Lubaga. Lubega Julius ozaalibwa ani? Nzaalibwa omwami Bukenya Robert n'omukyala Ndagano Rosemary. Bonna bali Lubaga? Edda ssebo. Nzaali Lubaga bo tebali Lubaga. Lubega Julius olina baganda bo? Twagala tutege ku famire yo. Famire yammwe eri? Teyina buzibu, baganda bange mbalina bato bange kubanga nze mukulu waabwe. Gwe muggulanda ya maama wo sikyo? Baganda abo bakazi balenzi bawala? Naye abalenzi babiri n'abawala babiri. Naye nga ngasse mutaata ne maama. N'abawala babiri, yes. Lubega Julius wasomako tewasomako? Abantu baagala otegeera background ya Lubega Julius lwakuba oyagala ginnyima. Njagala tutegeera background yo kuva ku famire ne ku education yawe. Ndi mwetegefu okuddamu buli kimu ky'obuuza. Nasoma era nasomera ku primary nagisomera ku St. Joseph's Primary School Busubi. Iri eyo Masaka, liri Lwengo sobi. Lwengo ku Mutala Busubi Kyamaganda. Nava ku St. Joseph's nengenda mu secondary, nengenda ku St. Charles Lwanga International Secondary School Kakiri. Nasomerayo senior 1 ne senior 2, senior 3 nenvaayo. Nengenda ku Godswill High School Maganjo gye natulira form 4. Kitegeeza wasoma. Kati njagala gye natulira form 4, then nengenda ku Seroma Christian High School e Mukono. Bino byoyogera be wasoma nabo bakulaba. Kituufu ssebo. Bandaba era bamanyi buli kimu. Yes ssebo. Kati njagala tugende. Wazaalibwa otya? Awo njagala tusooke tutegeere. Nazaalibwa nga ndi mwana muwala. Omwana bw'azaalibwa yenna ndowooza basawo be basooka omulaba kulaba sex ye. So nazaalibwa nga ndi muwala, ne bankwasa bakadde bange nga ndi muwala. Omwana bw'aba muto bamunyiga, bamulabirira, bamunaaza, bamufaako nti omuzadde asobola okukulaba n'amanya wogwa. Naye ekinjogeza nti nali mwana muwala, abazadde tebandisirise paka ku myaka 16 kubanga nakyuka nina emyaka 16. Abazadde banindabye ne bagamba ono omwana no, naye nali muwala a complete girl. Abatulaba Lubega Julius essaawa zino agamba yazaalibwa mwana muwala nga ye Juliet Nalubega. Natuuka mu siniya kantandikire wansi nga gye tugambye. Njagala emboozi tugiruke mpola mpola. Nali nkyali baby
no nali nkuliridde naye nga ndi mwana muto. I had a desire in me nengamba naye Mukama lwaki siri musajja singa katunga ndi muwala naye nga nkyali muto mu primary class buno obusooka nengamba kale singa nali musajja nga it was a desire in me. Nasulako ne mu kinu kozi nakulira mu kyalo nasulako mu kinu nga bangambye bw'oba oli mulenzi nosula mu kinu enkyokeera oli muwala bw'oba nga oli muwala nosula mu kinu enkyokeera oli mulenzi nensula namu. Sayansi w'Abaganda naye wamukola olaba okufuuka ekyo ky'oyagala. So ogamba wayagala nnyo okubeera omulenzi naye wazaalibwa oli muwala. Sooka otunnyonnyole bulungi kuba nze sayansi oyo sinnamutegeera muganda wange. Sayansi sinnamutegeera gw'oyogera. Nga paati z'olina za kiwala oba just ebikolwa naye nga paati za kiwala ndowooza bakadde bange naye munaamu batuuseeko bajja konfaminga namwe kubanga be bandera nga nkyali mwana muto. Nga paati z'olina za kiwala? Yes sebo. Nga ku ssomero era ng'osula mu bawala? Yes sebo. Kati eky'obusajja kijja ddi otuuka ddi okufuuka ate omusajja? Nga ndi mu senior 4 we nafuukira omusajja. Kitundu kyajja ne kinkulako male organ yankulako bwe yankulako ne nfuuka intersex. Kati nasirika for some time nga sigamba bakadde because I wasn't bothered at all. Naye nga nsamba omupiira nziruka naye abantu abakulu balaba kirabika. Nali wa anti wange yandaba kyesikakasa nali ngenze kusamba mupiira ngenda okudda nga ayimiridde ku mulyango bw'ati naye ng'omulaba alinga ava n'okukaaba nefukamira ne mubuuza nengenda mu ddiiro nampita nanga mwana gwe kikyonkweka ne mugamba senga tewali kyenkweka nagamba kikyonkweka mugamba tewali nenyingira mu kisenge kyange nenyambala najja nagamba kikyonkweka ne mugamba tewali nafuluma nenfuna ekyokulya nayingira ekisenge kye naddamu nampita nagamba mwana gwe kikyonkweka bintu biri serious omukazi bambi nakaaba ne ku maziga ne mugiramu engoye n'abwatuka nakaaba. Olinde mu kukula wakulira wasengaawo anti wo yakola ki yabivumbula mukula wano wakulira wa? Nakulira wa jajja wange ebusubi gye nasomera primary. Okay. So after primary nenzije Kampala nengerako wa daddy wange katono then nengende wa auntie wange a sister to my dad. Okay. Yes kati wenzija okukwatagana ne auntie wange zuula. Yes ayandaba abantu abakulu balaba kirabika yandaba kubanga yambuuza ate nange naliro simbuuza nga wandaba otya kyajja kitya wamanya otya naye bwe yambuuza kubanga ge gali amazima. At the end of that day I had to tell her the truth. Mukweyisa wano ku ssomero wali kubanga gwe muli wali oyagala kubeera mulenzi ate nga gwe ebitundu by'olina bya mukazi ku ssomero wano embeera zo zaali zitya? Ku ssomero nasambanga nnyo omupiira nga bwe ngamba okuyimirira mu kisaawe okudduka abalala baba batandika kubala nze namba 2 nze namba 3 nga ze bavuganyako naye nga namba 1 waliwo yagiwamba nga byenkola byokka ndabira ddala nga mu byabasajja ng'omupiira ogusamba n'abasajja ba boys naye nga mu mutuuka ogera mu kiraaso oyambala sikaati bwe kimerukawo ekitundu ekyokubiri owulira otya? Mu nsi muno Katonda yampa obuvumu tyembeera ne bweba enyiga etya nsobola okugimalako nga tenkosezza psychologically. I wasn't bothered at all. Kuba yadde neraba nga ndi wanjawulo ne ku bannange kubanga nababeeranga mu nnyo naye I wasn't bothered at all. So embeerawo bwe ntyo paka bwe bamanya abakadde naye nga tekyampisa bubi ngadde nange nali simanyi kiki kyeki paka bwe twagenda mu ddwaliro naye tekyambadhabinga tekyannumya mutwe simanyi lwaki
I wasn't tortured. Ekirala kuba ogamba ekitundu ekyokubiri kijjirawo ku myaka nga 16 si kyo? Ku myaka 16 omwana w'obuwala mba musubira okuba nga akyuse amabeere gazze kabina kwe kali agenze mu nsonga process awo wenjagala twetooloolewo bulungi. Kati obubeere bwajjako butono nga bw'owulira omwana atandikiriza okusunirira obubeere ne bubula kyessaayitamu nti saalwala saagendako mu nsonga zo saazirabako myaka 16 saazirabako nga bakadde beebuuza omwana atalwala kiki kumbe nga nange simanyi nti Katonda alina plan ze. Bwe muli wali oweewulira otya kyenjagala osooka otegeera Lubega muli kuba wobanga omuwala aba weefiiringa muli embeera zo wali owulira otya? Kaakati ntuuka ku point eyo enatuukira mu kilaasi ezowaggulu seniya ezo nagenda okutandika nga nfuna obwagazi bwa bannange abawala. Kumbe ntandikira mu siniya awo nga tonnamera kitundu kyakubiri oba nga okimeze tekinnaba kubanga nkakasa kyensuubira nti jeans zizasooka okukyuka. So nagenda okuwulira nga negomba bannange nesifaayo nnyo banno. Kumbe Katonda ankyusa. Mu nsi muno tuyita mu process. Bintu byonna mu bulamu birina kuyita mu process. Naye process nagirina paka nengamba Mukama kizze kitya kubanga nalina Katonda nalina eddiini nakulira mu maka g'eddiini. Nengamba kizze kitya. Nze muntu agamba Katonda may your will be done. So nengamba let it be. Katonda bwayagala nensirika paka bwe nazuula. So baganda babawala watandika obbasumbuwa mu mbeera eyo. Saabatawaanya naye waliwo omu gwe na-approaching nga ne mugamba twali tuli mu klasi emu naye namutuukirira nenga teyali nnyo friend wange nenga twebuuzaako how are you buli omu nakwata lirye. So namutuukira ne mugamba munnange kino kye kino agala mugamba ne munnyonnyola buli kimu eri mu sikaati. Nebaza Katonda nti this girl was so understanding ali bweru mabi yamwagala nnyo. Yaŋŋamba sirika tokigamba muntu mulala kyaki ekikyo kubanga namubuulira buli kimu gye byatandikira kitegeera. Naŋŋamba sirika kikome ku nze naawe era mwebaza nti yasirika paka bwe twamala okusoma. Nga tayagala obugambe banno nti waliwo enkyukakyuka ezze ku nze. Olwo ategeera nti waliwo ekizze ekikutuuseeko. Omuntu omukulu yenna nga Katonda yakuwa amagezi okumanya n'okutegeera osobola okutegeera. So I explained to her. Apiikinga. Yes. Olwo muzzaako ki? Gwe ne Maria mutegedde olwo okyali Juliet si kyo? Omugamba Maria nze Juliet kati munnange ekiriwo kikino nfunye paati ey'okubiri. Olwo akuwa amagezi kyagamba kikiddako. Yaŋŋamba kusirikira tewali kyawanvuwa naye namupiikinga ku mutima gwange ne mwagala nnyo kubanga yandaga nti ategeera ate nze njagala nnyo omuntu ategeera. Yandaga nti ategeera ne nnyongera okumwagala ennyo ne tutambula ffenna mbulamu ng'emikwano nga nsobola omubeererawo naye nambeererawo paka bwe twamala okusoma. Kati anti wo tuddeyo ku anti omala omweyambulira omugamba anti omanye ekituuseewo nina paati ezo nina ey'obuwala n'ey'obulenzi anti weeyambudde anti akulaba. Apakukakubidde maama essimu ne taata bamutegeeza bantutte Lubaga ku ddwaliro. Lubaga bankeberamu katono awo ne bansindika e Mulago nenkola tests eza buli kika nenkola x-rays bagenda okulaba nga genetically am a male. Tewali uterus, tewali ovaries nga buli kimu kiri bulungi ng'omusajja. Nenga solution yaliwo
kubanga nagenda amalwaliro ag'enjawulo nkola tests ez'enjawulo nkola kino nkola kibi batuuka n'okwagala okumpa gundi psychologist naye nga simwetaaga kubanga balowooza nti kiraka kinkosa neze tekyali tekinkosa so nakkiriza mazima nze sirwanyisa mazima mu nsi so bangamba neetaaga kulongoosebwa nga nyina kuyita musajja bizisukka mu oba bbiri. Embeera y'Abafirika e Kampala ekintu ekyo we kibeerawo. Omwana bamuloze, omwana bamugize, biki tugende tumusamire, tugende mu ssabo. Bintu ebyo tekyabatuuka era tebampa magezi gagendako mu ssabo. Tebampa magezi gagendako mu ssabo kubanga nze nzikiriza ng'omuntu omu ti ku nsi kuno tewali kirema Katonda. Bayibuli egamba mu Luka 3:7 nti ku Katonda buli kimu kisoboka. So Katonda bw'aba asobola okutonda ensi yonna n'ebigirimu n'akutonda n'akuteeka mu lubuto lwa maama wo novaamu ng'oli mulamu gy'otasiza gwe golaba tolina wosiza katata eki kyatasobola kukola bw'aba nga ye yantonda nimbaawo kyatasobola kukola ku nze tekiriiwo. Kimu kisoboka eri Katonda. Abantu abatulaba eyo bajja kugamba Faruku yaleese muyaaye waawo atufere atuliise enjiri abasinga tebakkiriza nti ebintu bino olina ku puruufu eraga. Nina empapula z'eddwaliro ez'enjawulo amalwaliro gonna ge nayitamu. Nina ebifaananyi okuva nga ndi mwana muto paka na kati. Tugenda bifunako bifune. Nina abasawo abannongoosa. Dr. Nasanga ye yansookako, then Dr. Watya ye yansembako. Ali wano nansana ku Eurokeya era mutuuka kasobola obba buli kimu. Emulago bayina ndi mu kompyuta zaabwe ekibuli ensambya ennaggulu bonna bannina. So basobola okuteekamu Lubega Juliet oba Lubega Julius kwanga gakyukamukko era basobola okunfuna. Amalwaliro ago tegasobola kubalimba gonna. N'abakulu abanyamba we bali. Nga tetunagenda ku bakulu abo. Kusogere ku bifaananyi ku mpapula. Abatuwuliriza ebifaananyi weebiri ng'omukulu ono akyali muwala. Ebifaananyi bibino. So wano ng'okyali muwala. Wali mukazi ebyaddala gwe gaye. Birina famire yo. Famire yange birala mbiyina mu ebiri muno bibino. Wano nali maze koza wa Catholic oba mujiji oba kali mwezi one of the two. Abatulaba wano nga bamutikiddo ng'amaze omujiji wali mukazi era yali ayambadde kadaali yali ayambadde bwati. So kitegeeza omwami ono kugina emyaka gibanga emyaka simanyi naye nali muto emyaka nga ndowooza ng'emyaka ng'etaano. Omuzadde tasobola kwambaza bintu bya kisoboka mulenzi kisoboka abakukubidde busuuti awo. So gwe wali mu kadaali wano. Kino P7 yali speech day ya Fesemba. Ne speech day zonna nga ali mu sikaati mu kiteeteeyi kino kiteeteeyi. International no ku St. Joseph's Primary School Busubi ye kino wano. Kati kino senior 1 senior 2 nga ndi ku St. Charles Lwanga. Senior 1 senior ki? I think senior 2 or senior 1 mboye kyekifaananyi nga ndi ku St. Charles Lwanga. Wano ng'okakalabya misomo. Senior 1 senior 1 nga tonnakyuka bulungi. Okay. Kati kino gwe mwaka gwange okwambala empale mu ssomero ku Seroma Christian High School. Wano wetukubira advance ne bwayidi mwe buli muno obwabawala bwe natulirako senior 4 buli kimu weekiri
proof weri. Ebbaluwa z'eddwaliro ziriwa? Amaye abantu abalaba ebintu bino munnange beetaaga bwino. Kuba ebintu bino tebiri gundi, si bya bulijjo gwe oyinza obitwala ng'ekya bulijjo. Kino kyamagero ssebo. Kino Katonda kyeyakkolera. Kyamagero. Ebbaluwa ziriwo ez'emulago tukakase ebintu bino ssebo. Kakati nga sinabalaga bbaluwa. Kakano ka kaadi. Ak'essomero lye njogerako. God's Way High School Maganjo. Kena tulirako UNEB. Ono yenze amannya na Lubega Juliet. Sebo biraba? Kafaananyi okalaba? Si kaleero olaba kakutukanamu. Yes. Mpapula nnyingi nezesireese naye kankulageko ku ntonotono. Ono bwino bannange omusajja ono yali mukazi nga bamuyita Juliet Nalubega. Kati essaawa zino ye Julius Lubega. Ekika kyali mu kimu si kyekyo? Esebo. Kiba kyekyo. Ekika kyo tekikyuka. Esebo. Esebo wano nali mulago. Musajja byange yali yakumeko oba naye nga nali mulago. Wano yali mulago nga bamukolako operation. Yes. Zezene baluwa. Mpitirivu nnyo. Sobola okusomako ne wano. Euroke ya Dr. Watya yagiwandiika. Mpitirivu nnyo weziri. Bansindikise wa urologist ankansolinge kukiriko nga balowooza ndi birthday kinkosezza obwongo naye nga kyali tekinkosezza. Eurokeya Dr. Watya yagiwandiika. Era bagamba Nalubega Juliet ono bamusindise ow'omukugu amukole ki? Amukansolinge. Amuwe kansoling. Olabika toli bulungi. Tikyankosezza obwongo. Before nga tebanakolako operation si kyo? Yes, before. Kati mulumugenda naye gundi ino scan y'emulago. Ey'emulago yennyini. Ekituufu abatulaba n'abatuwuliriza. Neno yino eraga mulago 17 years. Eno ba yali 2014 mulago. Olaba ssebo. Bingi. Nyingi neno yakosu natuukayo naye eraga Nalubega Juliet. 17 years. Ibeneza Limited. Clinical Laboratory ogiraba. Nayo njiina nako musaayi akalaga nako kaakano ka mulago. Kati obujulizi mbulabye Lubega. Kyenjagala otegeera. Nsambya. Ono Nsambya. Saint Francis. Yes. Saint Francis. Ne Lubaga nalo luluno. Luluno. Kati Lubega. Kyenjagala ekirala otegeera. Wangambye kasa kitundu kino ekyokubiri ekyobusajja kyamera bakizuula tewalina nabaana si kyo? Yesebo. Yesebo. Tewalina nabaana n'eki ekirala kyotalina. N'amagi. Scans bezaalaga. Nekikonfamingibwa nti oli musajja. Lwakuba nti saagala kugendayo eri mu operation ekitundu kino kyakolebwako kitya awali because biriwo ebitundu bibiri kiri wali ofuuyisa si bwe kiri wali ofuuyisa ng'ositamye kyaliwo ensigo emu yali yakka ng'endala teyakka yakwatira wano. Yali sajja byasooka. Emu yakola etya? Zino ezo wansi yali yakka bulungi. Ngeno teyakka yakoma wano. Kati Dr. Nasanga gye yasooka okussa. Nekka. Ekitegeeza nayo yalina omuziziko mungi kukufuula kiri. Yes. Balongoose emirundi enna. Bakukolako operation emirundi enna. Ndowooza nyina nayo n'endala emu lwakuba ne bwe mba sigikoza mu fine. Si y'amaanyi nnyo naye nga nagendako ku Eurocare recently nga tebanatera okutuggalira. Dokita anankeberamu awo because nali ngenze kufuna lupapula lumu
ku Eurocare olulaga bino byonna byembalaze nga njagalamu olupapula olwo nti bwe mba ndikulaze togenda kwetaaga kutunula mu zino. Dokita wange buli bwe ngenda yangamba kankulabeko kankukeberekera nankeberako nangamba naye wano tujja kuddamu tukolemu wano bwe tuti. So mbadde nali nja gikola naye ate bino ne biggwawo so enyimirizaamu naye ne bwe mba sigikoze I can still live. Kati Lubega nze wenkutunuulira essaawa zino nkulabira ddala ofaanana abasajja. Kubanga ndi musajja. Ebyo kwebiri. Sebo nagambye ku Katonda buli kimu kisoboka eri Katonda yekka. Kyovula buli muntu bimuwawaza amatu olete kisoboka awo yalimbye ne proof eri lwakuba Katonda yekka teri mwana wa muntu akisobola, Katonda yakisobola. Kati mukujjawo kiri ekitundu ne balekako kino ekitundu ekintu ekyo tekyakosaamu like pain like of course pain ebaawo mu kulongoosebwa muntu yenna omulongoose n'ababazaala be balongooseza bafunamu ka pain. So pain ebaawo but for some time ebiwundu paka bwe bikola ki naye tewali sirina buzibu bwonna wadde ekintu ekirimu omukono gwa Katonda nzikiriza kiba kigenda kuba bulungi. Si nziyakira ku makya netwala lwakuba njagala kufuuka kubanga it was my desire ningamba munkyuse n'abasawo tebakisobola. Kino kintu kyalimu omukono gwa Katonda kyokka oyo yantonda era yakutonda. Yeseba essaawa zino like owulira otya? Sirina buzibu bwonna wadde feeling z'abasajja zennina z'olina nze kuba nzikusinza nozikusinza